Wewa nkwanirizaako mulabi wa Next Edition TV nenkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo olunaku lwaleero yonna gy'oli mu mawanga ag'enjawulo abali mu Saudi Arabia, abali mu Kuwait, abali mu Oman, abali mu Kenya, abali mu Burundi, abali e Dubai, abali e Qatar n'amawanga amalala nga Turkey, United States of America, UK n'amawanga amalala. Webali kubanga mikutu gy'osaanidde okuba ng'osubscribingako n'okusharinga n'okucommentinga Next Edition TV okutadde ku mwanjo. Nateero olunaku olwaleero njagadde okubanga ate mpitiyako ewa mukwano gwange omu wano ate era omukuba abasajja abatunulizi b'ensonga z'abaana bankuba kyeyo era omukuba abazzi bamugoberera ng'atakabanira erimu ku ddembe lyabwe. Njagadde tugenda kubanga twogera ku nsonga nnyingi nnyo olw'ebyo ebitambula ku social media ne ku internet. Njagadde asooka akubuuzeeko mukulu nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga mukama. Ogamba oti? Gye ndi mukama. Emirimu mirungi? Bitambula. Mwebale kukola. Tukola mpola mpola. Egize ne tukola egiganye ne gigana tolemerako. Tolemerako ekijje kyo. Kyosobodde amanyi bagamba Kampala tunoonya sente tunoonya mirimu. Kampala kunoonya sente sikunoonya mirimu. Sente ogenda zifuna otya nga tosoose kufuna mulimu? Anti byanjawulo. Mulimu abanoonya emirimu egy'okukola mmere ya leero ne mulimu n'abanoonya sente. Sente zino anti sente zino ogenda kuzifuna otya nga tosoose kufuna kyakukola. Byanjawulo. Eng'ombe eyo tegeeze tubisa. Nandikuwadde zimu kwa example nawe nazikuwa mu kamera wano. Oyinza okundetera emitawaana. Dege emirimu mwebale kukola gye mufunyeeko n'ebirala byonna. Tugezaako mpola mpola. Waliwo ensonga etambula mu mawulire y'abawala naddala ab'obuwala nja kugamba abaana abawala abali mu kubonaabonera ku byeyo. Naye nga ezimu ku nsonga gye basinza okuba nga beesigamako y'okuba nti companies ziri ze batuukirako zifuuse ensonga ate nze kugoberera ebbanga lyonna nga y'omu ku abo bazze batunulira ensonga zino ez'abaana bankuba kyeyo. Njaga ttandikire wano ku ground level wano e Uganda. Omwana ateekebwa atya? Omwana ki yandibadde agenda e Saudi Arabia oba Iraq oba mu Oman okukuba ekyo? Ndoza tutandikira mwana ki eyandibadde agenda ku kyeyo okukuba ekyeyo? Kakati okusinziira ku kiriwo essaawa zino mu ggwanga ku mateeka agaliwo, nze siri munnamateeka naye okusinziira ku mateeka agaliwo omwana alina okugenda e Saudi Arabia alina okuba nga munnauganda alina national ID afunye passport okuva ku internal affairs nga weze emyaka 21 ye mwana yekkakkirizibwa ogenda okukuba ekyeyo. Alina okuba kyensinga okulaba mu ekyo alina okuba nga weze emyaka 21. Bano ba 19 2018 takkirizibwa mateeka. Omwana oyo ateekeddwa okuba nga yatambulako oba tekiva kutambulako ate tekiva kumanya luzungu oba butalumanya. Omwana alina munnauganda alina interest yeeyo singa akeberebwa nga ali medical fit abasawo ne bamugakasa nti asobola okugenda balina ebintu medical bakola GCC waliwo bayita GCC abatambuza abaana bakimanyi kyenjogerako. Omwana oyo baba singa abayise nga qualifies abasobola okugenda munnauganda yenna obutasosola mu ggwanga yadde yasoma ne baba tagenda nako kusomero kisoboka. Omwana oyo mu kumuteekateeka atudde ku kumuteekateeka mu olwaleero omwana mumuteekateeka okusinziira ku kampuni zino eziri mu Uganda ziteeseteesa abaana ekimala okubanga zibaweereza mu amawanga mu kulaba obwo. Omanyi meeya kankulageeko ekintu kimu bwana meeya waliwo ebintu bibiri waliwo okuyita mu ssomero n'essomero okuyitamu. Abaana bano abamu bateekebwateekebwa kuba amakampuni agamu gakoze ekimala kale kaŋŋambe naddala mu ggwanga wano nyinza obutakuwa example za kampuni naye abaana abo batwalibwa mu training bava ku kampuni training gyatamala lunaku lumu gyatamala naku 2 ne batuuka omujjayo ngera bakakasa ddala kituufu agenda ku kyeyo. Naye ne weesanga nti abamu oba ebisomesebwa mu training tebabitegeera naye nga abamu munnange babitegeera naye okuba nga basomesaako abaawano ndowooza ne batasomesa eri gye balaga ne weesanga obuzibu bwe buli awo. Kyekiri kyenkugambye nti omu aba yayise mu ssomero yoyo yasomeseddwa n'ategeera ekimusomeseddwa n'osanga oli nti yasomeseddwa ekimusomeseddwa n'alemu okikola ki okitegeera. Tetugenda gamba nti bwana bonna babonaabona mulimu abali obulungi nga gamaze ekyo sikirinaako obuzibu naye mulimu n'oli agamba nti ekyeyonze biki companies zino byezandibadde zitunuulira ennyo ku mwana nga tebannaba mumuweereza oba kumulinyisa nnyonyi. Companies zandibadde zitunuulira biki?
kampuni zino ekisooka ng'oggyeko ekyokutunuulira bino alina empapula zonna naye omwana ono bandibadde batunuulira ebintu nga bino bw'aba nga abadde mu training ategedde kuba sikakasa mu training ezo nti babawa lipooti nti ono ayise oba ono akoze eki ono agudde kati bonna kiri nti ali mu training batwala buki butwazi nti olwaleero tewabaawo bigezo tewaliwo bigezo nti ono afeirinze training yafeegaddemu batwala buki butwazi oba ayise oba agudde kiri nti afunye boosi yalabikidde bulungi boosi n'agamba kati ono bamumpeereze omwana nga mukyale mu training wano wabaawo baboosi baba babalabye baboosi bano abaana abamu babajjako ebifaananyi abamu babajjako zi vidiyo nti vidiyo eno gye bakozesanga okumutunda eri oba Saudi oba Dubai oba Qatar. Mr. John olwaleero gwe ebintu bino bibaddemu biraba omwana bw'ajja ne yeewandiisa nti azze mu kampuni ya Mwami Gundi emutwala ku kyeri waliwo obuvidiyo obumugibwako ne buweerezebwa eri mu mawanga gali nti mwabeera ku training already alina sponsor agenda omutwala ebiseera ebisinga vidiyo ezo zibagibwako era wano mu Kampala oba tekirina buzibu kumenya bizimbe gwe tofaayo bimenye ebisinga bazibagirako okusinza ku research gwe nakola ekizimbe bakita Zaina Bwazi za Emporium era wogendayo buli lunaku osanga abaana bakoze ki bajjudde ebirala Majestic Plaza abaana babajjudde nti mulayini babajjako vidiyo n'ebifaananyi bana abe Saudi abamu bayinza obutabatwala eyo naye nga womanyi nti kati buli Munnayuganda alina kamera eyeetongodde kusinza ku simu ye n'ekika kyakola kyalina asobola okuba ekifaananyi bulungi n'akyeditinga nga bw'ayagala n'akisindika eri nti abanga nga olaba omuntu atunda ekintu ku online ekitegeeza bano abaana abatera okulwawo nosanga munnange abadde asuubira ogenda mu mwezi gumu n'agendera myezi 3 abatannafuna muntu oyo amutwala kiyinza okuba kya mirundi ebiri kiyinza okuba nga amutwala mu gayaavu mu ngeri ki mulimu ba agenti wano mu Uganda oba babayita ba agenti balidde ssente z'abaana emisango ku buli poliisi balinako emisango nosanga oyo omwana aluddewo not because tebamusimye bati yafunye mulimu naye olwokuba nti agenti amutwala akasente kakalidde atandise omulimbalimba amufeera abagenti abasinga babasanga mu restaurants bizimbe ng'ebyo okitegeera oli n'asalawo alwise mu mbeera eyo nti talina busobozi bukola ki naye mulimu ne gwosanga nga vidiyo yo bendabika ye temutunze eri ekitali ku bano bwe mwayitaga ba slave trade tekyalingako gwereeta kuki tujja sortingira wano nti osanga oli nga endabika ye tennafuna sponsor naye kati essaawa zino oyinza osanga omuwalabu we mpulira bannanga batwala abaana ebweru awo mulimbe neebuuzako nagamba omuwalabu yaŋŋambye njagala omuwala nga mutono nga muwanvu ng'alina akabina n'omugamba yabadde anoonya mukazi wa kuwasa omuwalabu n'avuga njagala alina akabina the big nyash ng'alina akawato era oli agent n'abeera ku pressure ng'anoonya oyo niwesanga nti namukadde wange wa myaka 4 tebagenda mukonsidalinga newankubadde waali ewandiisiza bano abantu abatwala oba nga mubeera mubigoberera mukkiririza mu kulima ku bijja ne mukusamira nti omwana tasamidde empewo z'abajjajjaabe tezimubeeredde tezimwanguyidde njagala pointi eyo njagala bayirawe tugiwe nnyo obudde okusamira okulima ebijja okuteekayo omwenge omuganda n'ebirala nga babikola ku mwana anaatambula okgenda e Saudi Arabia waliwo time weetuka n'omuganda nti nawe walimye ku bijja wasiibudde kati bwana meya kino kankikuddemu bwenti ekyokulabirako buli muntu eggwanga lyaffe lino lirina amawanga gasoba mulimu era tulina enzikiriza ezisoba muki munzikirizeemu naye buli omu alina enzikiriza ye kakati ogenda sanga omwana gundi bamugambye agenda alima ebijja era munnange n'abirima n'ateekayo simanyi omwenge omuganda nga woobyogedde n'akwata ne mumukwasa akati nti omuwala gwe wanakola bw'ati akati kayise ku mannyo akati kateeke mu nkwawa tengotengeeyo n'agenda n'entengotengo ye naye n'ensi mwalaga ensi Saudi Arabia nsi ntukuvu ndowooza we bava Mecca siri mu Isiraamu ndi musajja mu Katuliki naye ndowooza yerimu Mecca abantu bali basaala buli lunaku kati gwe yaze n'akatiiko
okatadde mu nkwawa simanyi okatadde wa okatadde kubanga ngozikanga kakati newesanga nti oli asaba asala swala zonna banyokeza obubaani ate nabo ng'ogyeko ababanyokeza obubaani n'abasaala nabo balina obuwangwa bwabwe nga baki ng'abantu kati weesanga nti ebintu bino byombi birwanagana gwe biwajja e Uganda n'ebyebulaaya kakati nosanga gwe nanyini byo gwe basinza amaanyi byo byowulya nti omwana ensimbu zamukubye bw'ate yeetaaga ate sabe Saudi eri abana Uganda. Okkiriza nti bino ebintu obuwangwa bwaffe buno culture n'empewo zisobola okulemya omwana okulinnya ennyonyi? Mu butuufu bwabyo bisobolera ddala okusinzira ku maanyi gaabyo. Okusinzira ku maanyi gaabyo n'ekibuuzo ekyandibadde kirungi nga kibuuziddwa Jjajja Jjumba oba Mama Fiina bebamanyi ebintu ebyamaanyi gaabyo. Mwali mufunyeyo scenarios eba ku katemba afaananako bw'ati nti omwana babadde bamutwala naye empewo nemugaa wayi ewaffe tebalinnya nnyonyi n'akomawo? Togenda wala ekyokulabirako namikwano gyange ba mirundi ebiri. Waliwo yankubirako essimu wano n'aŋŋamba mbadde nsaba kunnyamba poliisi eyagala kunkwata mumpole ku ssente ne mubuuza zaaki tinatuta omwana e Dubai yabadde yakatuukayo naku 2 mbu yakatandika okukola oba mu babiyita kiyumba enaku 2 mbu natandika olumwamu omutwe mbu yagenza owera wiiki famire mwatuuse bamugulidde essimu bamugulidde engoye tusuubira nti yo famire tebambi naye no natandika okugwa erimbu ng'alambaala natandika okweyambula engoye kati mu butuufu omuntu ono ayinza okwebuuza kampani yandetedde omukozi ono yandetedde mukuwa ddalu kati mu mbeera eyo oliba omwana mbu yagamba mbuyo obulwadde bwe tebwonera amalwaliro mazungu bwonera amalwaliro maki ga kinansi okuyita amalwaliro gaffe ag'ekiganda masawo agalimu abasawo baki abaganda mu butuufu shuwale omusawo omuganda oba omujja we Dubai simanyi oba mukalinaza bwezo balinamu amasawo oba inakomawo kubanga oli agenda agamba nataddemu ssente bandetera omuki omukozi naye ate bandetedde muguwa ddala ye togenda munyonyola mbu obaoliko empeewo zeewamwe abantu bano ng'amasiga abantu bano betufune concern ku bantu abakaaba bikoze bitya abantu lukunya bakola batya abantu bano bw'amala okufuna omuntu ono omuwalabu n'amusiima nti nze oyo omuwala ajja kunkolera mumpeereza mumbrifinga ne ku mirimu gy'aba agenda okukola mu ngeri ki kampuni ziba briefinga zibasomesa nti omwana agenda kukola kino ne kino okusinziira bw'omwana takukusiddwa ng'ayise makubo matuufu omwana oyo kimukakatako y'okubuuza ngenda kukola ki oba yagenze ku kampani eyo ng'ayagala kukola ki omwana yazze kukola bwa maid era mu mpapula ezo zebamuwa sayininga oba kale katugiyite contract ajja sayininga nti nze ngenda kukola bwaki bwa maid mugwala baluyita bwa kadaama naye omwana oyo singa atuuka e Dubai oba e Saudi Arabia oba kale kata ng'omwana oyo yasayininze nti ngenda kukola bwa maid bw'atuukayo ne bamugamba nti kakati ogenda kukola bwa maid ate waliwo restaurant ogenda kukola nga bwaki omwana oyo alina eddembe ekyokukola ki ogaana bw'anaagaana n'atatundwa mu nsonga ye obwo bunaaba bunafu bwa kampuni era amateeka yabe erina ovunaanibwa kubanga nze nagenze okyokulabirako meeya okubidde omuntu ogambye enjagala y'omukozi w'amasannyalaze omukozi w'amasannyalaze bamukusindikidde ate n'atuuka n'omugamba ate payipu zange ez'amazzi zayonoonese wali ate enjagala ozikola ki ye tabimanyi omuntu ne training gye yafunye ne briefing gye yafunye yabadde yakola maki masannyalaze ate gwe olimu mugamba nti gira amazzi kintu ekyo nawe olaba nga omuntu akukusibwa yaani omuntu akusibwa mu Uganda muno njagala nkugira ebintu bino mmeka bisatu ate kifuuse ekizibu waliwo kampani eziri licensed okukola labor recruitment abroad kankikumenyere mu ngeri 3 kampani zino nazo njagala ozinuliza mirundi 3 waliwo kampani zibayita tours and travel kampani ezo tezikirizibwa twala mwana bweru era we mutwale bweru okukola ng'agenze kola si kulambula kimenya maki mateeka waliwo kampani eziriko zikirizibwa mateeka okutwala abaana ebweru nga zo ziri license okutwala abaana ewa ebweru ezo nazo zo weziri ne mumamu ne ziri ezibayita nga tugamba nti zirina
internal license nti zikkirizibwa recruitinga mu Uganda naye tezikkirizibwa twala abaana buki bweru. Naye olw'okuba nti bannayuganda balowooza nnyo kati neyakola kampani etwala abantu okulambula era yagamba ngenda batwala kola ki license ziri 3 waliwo eya tours and travel twina ya labor recruitment twina neya eya wano munda internal labor recruitment zezo 3 ezo companies alika bisatu naye kati ogenda onoisanga nti ne company ya tours and travel egenda twala abantu okola kitegeezo yaba akukusiddwa ne ministry sika kasanti abajali si mutaka kasa tabaayo. Okay. Eri intern wano tufunire emirimu e Uganda wano biki naye bwe kutwala ebekukusiza bana abantu empapula bazijjawa era batambula batya n'atuuka okubanga atuuka okufuna omulimu Saudi. Anti bwana Meya Kangulage omuntu wa tours and travel tagenda kuwa visa ya kola. Waliwo visa za mirundi ebiri, waliwo employment visa ne visit visa. Visit visa tero kuba ya mwezi myezi 3. Nti visa eno olina bw'oba ogenze oli wa mwezi oli wa myezi emeka 3 kitegeeza kugenze kulambula ugenze kulya kasente kumala okomewo. Kati visa eyo oyinza okujja mu tours and travel naye omuntu akutwala okola nga kitupa kola agenda kusabira employment visa. Naye ekyokulabira ku Kankulage kino nti ogenda ne wesanga omwana agenze ku company e Kampala ne bamuwa visit visa agenda kola government egenda kuma mwana ono mpapula lwaki kubanga ye agiraga agenda kola ki kulambula agenda kulya ku sente ze tegenda kumumma oba permit oba nti tegenda kumudinayinga ticket kubana aba business za ticket nayo business nchi ndala tibagenda bimumma era agenda bisaba ngo omuntu wa bulijjo muna Uganda asabeyo interpol kololo oba inaggulu agenda asabe visit visa agende naye kati bagenda ate na baba mutuse ate bamugamba okukola ekitegeeza omuntu akukusiddwa oba omwana akukusiddwa talina akalondoola kati waliwo ne bano oba mbadde sibagambye nga bantu mu Kampala no Uganda tulina ebitone abavubuka balowooza nnyo omanyi kale engeri gye tunyigiriziddwa ennyo omuntu buli wanyigirizibwa Meya obwongo bulowooza nnyo kakati mulimu bano nakolako ku kyeyo n'enkomawo nina mukwano gwange yakolako ku kyeyo n'osanga omuntu oyo nga talina ofiisi naye nga atwala abaana ewa ayina knowledge ekwata ku kyokutwala abaana ebweru yakubako ekyeyo emyaka 5 ayina experience ne connection ebweru nti wempeereza omwana ono ajja kukola ki ajja kukola kati newesanga nti omuntu oyo amanyi ba-applyinga passport eri online amanyi gye bajja interpel kuki online amanyi ne bw'oyinza okufuna visit visa etwalibwa omuntu agenda okukola ki olambula nagamba nti bw'otuuka eno tugenda kola overstay oba tukola employment ki kaadi okitegeera nti wonaatuuka eno tujja kikola ki kukikyusa abamu batera ne babalimba nti ogenda kuba working on probation of which esaudi kibadde kikola abaana abasinga bagenda mu myaka giri esaudi bokebera mu passport zaabwe eziraga 90 days visa naye nga batuuka ne bakola ki ne basigalayo ne mulimu abo ba agent nga ye muntu sekino mutalina company kitegeeza tuwezezza abantu babikabina ono omugezigezi oyo nakubako ekyeyo nze mbimanyi naye asobola kubanga mu butuufu Meya bw'obanga onoonya agenda bweru era ogenda kwebuuza ku eyo yakubako ekyeyo togenda kwebuuza ku mulimi we waffe Kyankwanzi ogenda kubuuza ku eyo yakubako ekyeyo nti wayagala genda ku kyeyo nti oyagala genda ku kyeyo naye ninayo gundi nakulikomendigira n'ensi zayagala nti ezo ensi simbinze engeri gye nali e Dubai ayo ebintu byekkata naawe mikwano gyange bali eyo ojja tuuka be baana b'owulira nti yavudde e Uganda yatuuse e Dubai ali munoonya mulimu omulala n'atuuka ku mulimu olw'okuba talina alondola ne bamugoba mulimu munaku 2 n'adda ku Dubai n'atandika obonaabona. Kampani yo ogenda okuva e Uganda ng'oli ku shuwadde kampani omulimu weeru nti kampani zino okusinza kunoonyereza kwokola bw'otunulamu nti mulimu kampani ezimu ng'omwana ne woba talinaayo omulimu
tegenda muza egenda musigaza ngemuwe ekyokulya emuwe ekyokunywa na okuswa ne wankubadde ebintu bino ebimu tebiba ku mutindo ejja musuza bubi ejja muliisa bubi naye ejja malemu kyakola ki kyayagala naye n'osanga abalala nti tayina kiddako bwe yamututa omwana e Dubai no oli ajja kugamba nti omwana yansasudde muntu alanze teyasasudde munoonyeza muki mulimu yasasudde munoonyeza mulimu teyasasudde kumulabirira okitegeera agamba nze ndi Uganda ndabire nti omuntu ali e Dubai nange nderemeredde ate nalabirira bali Dubai kale omwana bw'amala okuva wano watuukira ku kampuni eno kampuni gyakiremu okuva ne Uganda ne kampuni gyasanga eri zaawukana ebiseera ebisinga abaana abo bava wano e Uganda nga bali mu kampuni zino eye Uganda neye Saudi oba eye Dubai oba eye Qatar ojja sanga ziri mu ndagaano nenga zina memorandum of understanding endagaano nenge gye bagikozeemu kuba ziri mu namateeka naye ogenda sanga nti mulimu kampuni nga tezirina ndagaano just oli asindise mwana kubanga ayagala ki sente okitegeera oli amuwadde sente tafuddeeyo bagenda wa ate nga kampuni ezo zinoonyerezaako ezisinga ne olaba abaana abamu babonabona nti bafa kampani ezisinga z'Abannayuganda ezisinga obungi genda Dubai wano ojasanga tours and travel companies ezisinga bwe baba si ya Munnayuganda erina okuba nga ekolebwamu Munnayuganda kirana ku 80% of them they are owned by Ugandans. Take it Saudi, those companies today government yali yagala take out oba alisa manyi badde na kuzino siliko online siri updated bali bagala take out nga bagamba buli company Saudi erina okuba ne supervisor nga muki na Uganda ndi agenda osobola olondoola ebizibu ebyo ebiruma Bannayuganda banyina ffe n'essaawa zino nowesanga mulimu ne company bwe baba bakiisanga mulimu companies zitabakola ki ezitabayina okitegeera Nakitto yakoma mu kyakubiri afunye obuzibu ayagala kunnyonnyola bankubye banzijeko wifi n'olya nga wifi yagise walufaali ate kunkuba takimanyi bakinyonnyola mu luzungu ate bamusindikidde muwola bukale embeera n'olabanga omwana ne waba afunye ekizibu tasobola kukola John omwana lwagenda n'atuuka ku airport nga boss wamulindiridde nga si byakumala kugenda ku kampuni ate ekyo kisoboka naye ate kimenya amateeka kubanga lwaki kimenya amateeka omwana ono kampuni emukozeeko ye Uganda okitegeera naye bw'ava e Uganda wano ku airport nsuubira nti kyandibadde nti e Saudi eri oba e Dubai oba Qatar alindibwe either one of the authorities of the companies wakola ki walaga oba kiraba nti bwemupiikinga emutwale ku kampuni eyo boss amukime ku kampuni nti ku kampuni eyo yena amanye enzikanya gye kanyiza nani ne boss oyo nti kati tukuwadde gundi omujje wano naye omwana wava e Uganda meya n'agenda ebweru boss n'amukima ku kisaawe ndabawo ebirumira boss amukime ku airport kitegeeza oyo yakonekitingidwa muntu sekinoomu si kampuni nti yamutuuza kati boss yakukimye ku kisaawe waddemba okujjako passport oba okola kyayagala tolina kugenda muwaabira kubanga otuuse era n'akulaba n'akutwala ate kampuni eyakututte esigadde Uganda teriiwo kati waddembe okukola kyayagala. So in actual sense omwana wano ayina kubeera nga ayina kampuni endala emuvunaanyizibwako e Saudi watuukira bwe kyandibadde era bwe ku ndowooza yange bwe kyandibadde nti omwana singa avudde e Uganda kampuni esinga weekiri naye kati kino ekintu kyeyolekedde mu nsi nga Dubai kyolekedde ensi nga Qatar kyolekedde ensi nga Iraq kyasuubira nti tetulina ndagano na Iraq twala bana naye n'owulira ensi nga Syria omwana agenda Syria kubanga nasembyeyo kulaba waliwo ne yabadde by the wazze mu inbox yange ngamba waliwo omukyala ali Dubai aweereza abaana e Syria kitegeeza bw'otuuka e Dubai bwe bibanga ebiganye ndowooza ayina bwakusaba then yena akublocking akuweleza Syria naye bw'omala otuuka e Syria talondola tafaayo naye bw'abaana bali e Syria naye kati kameya kankulage okusinziira ku ntegera yaffe ab'ekyankwanzi Syria n'omuntu waffe w'e Masaka tetumanyi nti ensi zirimu ebikompola bivuga yendowooza yaffe simanyi kiri okuba sigendangayo Iraq naye n'osanga ng'oli agamba nti omwana yamuluta ki Iraq kyesuubira nti Iraq eyo waliyo kampuni z'Abannayuganda nga specifically
za labor. So kyandibadde nti omwana singa aba agenda kino tekiri ku government yokka tekiri ku company zokka kuba company the fact is banoonya sente bali mu business oba nawo ba agent oba individual agents talina company ne mugezigezi ali awo ali mu business naye omwana oyo naye atwala obuvunaanyizibwa amanye genda geeno biri bitya oli ajja kugamba nti iraka waliyo bannange tunyumya tebalina buki buzibu nemeera mulimu abantu nga wafuna obuzibu nawe olya nti bakuleeta talina kugaa nti eno gyojja teri buki waliyo buki nkola network marketing nkola network marketing yewe kibulya takubuusa nawe kikole ki nawe kibale nayava kubanga nosanga abadde akaaba omwamanya nti lwali tobona tujja kukaba bameka babiri lwali tujja kukaba basatu kanali ekizibuloza kye balina bannayuganda nti olwaleero mu kifo ky'okulumirirwa munno tagwamu mbi ate gwonoonya munno gwe mukaaba abawera nze naliko ku lumu nga ngoberera ensonga z'abavubuka abamu baali mu nsi ya iziti Myanmar bannayuganda bebaali bawamba naye nga wotunulamu bannayuganda bano tali atya talioma ate kyesuubira nti babatwala lutya batwalayo omu ne bakima omulala n'omulala naye bali abalyeri kale mu mbeera yonna gye baali balimu bwe baba basobola okufuna we beekubira omulanga yali tasobola kugamba banne kale wali omuvubuka omu gwe nalaba yansanyusaamu yagamba nti bwe bagamba nti ojja iziti yagamba Bangkok, Thailand, bakuleta Myanmar. Naye n'otunulira nti omuntu munnayuganda kuba omuwala gw'oli oba omuntu yenna ali mulimu oguba mu China tagenda kujja Uganda kunoonya mwana naye gwe munnayuganda munne n'osalawo olw'okuba oyagala ssente n'osalawo otwala omwana e Thailand bamutuse ne mu buyeekera kakati which means nti obuzibu bwonna obusinza okubeerawo ku baana bankuba kyeyo buli planted ababusinza obuteekawo nga tunabona kunenya muwalabu oba bazungu munnayuganda abulinamu ketundutundu munnayuganda abulinaku ebitundu 80 ku 10 munnayuganda abulinaku ebitundu 80 ku 10 kampani zezo zosanga mu bikibuga genda ng'onoonyereza abannanyinizo abasinga gamba Novo yes the owners of those companies some of them balina oba bikonge mu government bakankikunnyonnyolebwa nti okuntegera yange ng'omuntu nti ekisooka ne wona mugamba kitolina ogenda mumuwaabira ogenda genda omuwaabira ku poliisi basooke mukubira ki naye ensonga eri very serious obulamu bw'abaana buli matigga naye olina agamba nti akasooke tumukubire ki essimu naye omwana agambye nti batuleeta Myanmar eyatuleeta ye gundi yatuyisa wa gundi naye mu Uganda waliyo gundi nze yankubira essimu ye gundi abantu bano bonna nze ndowooza gavumenti erina access kuba gavumenti yaffe eno sinafu awe maddeja atudde gavumenti diru ekiyingiramu diru enafuyemu gavumenti eno enafuyemu ate ekisinzo ginafu ya nguzi enguzi nyingi nnyo meya omuntu osobola okuba nga omumanya $5,000,000 n'omutwala ku poliisi katugambe enda mu ŋŋoona noba ng'oddayo waffe Mubende n'akusooka ye Mubende guva ku kyokugoberera n'omusiba enda mu ŋŋoona ku poliisi enjala neekulumamu kati nawo noga kasooke ngende nankulaga wali nfune ku kyokulya nogenda tuuke Mubende nga gwalese enda mu ŋŋoona ku poliisi ali ki Mubende nogenda nowaabira omuntu ku poliisi nti bannaye gundi yabadde ankola bw'ati gundi ankukusa gundi yanziba n'omutuusa ku poliisi nga nekyomukola tekikola tekiriwo banaganda kituwa obulumi ffe nga ffe nti gundi yatwala gundi Myanmar yamuyisa mu kampani ejje ennyonnyole ejje tubuulire omwana oyo yatuukayo atya ani yamukubira essimu basobola okufuna print out ani yamukubira essimu gwe yamukubira essimu yani kuba twifuna omukisa nti bana bannayuganda bannaffe oba baganda bafu baba brothers oba sister abafuna ebizibu bino basooka ku baba balamu abamu ng'asobola okukola ki n'atabuse mutwe ng'asobola okunyonyola nayita gindi nempita gindi newankubadde abamu wano ng'agenda babagamba toyogera tobulyako muntu nosanga nawe meeya yandimugambye nti Myanmar owedde
takubulidde kubanga bamugambye ebyogenda ebweru bya mizi bona byogerako bajja kukuloga bajja kukusiranya kati bamukusa mu mbeera eyo. Joseph Esogo juwire bulungi omwana akukuta mfana change ne bamugamba ogenda linyira kisawe kye Nairobi nikwira notashirika mu bwongo nti ekisawe tulina ekye airport Entebbe international airport egendako buli lunyonyi nezikiriza zaffe abamu beliefs zetuteekamu bw'onooyogera bajja kuloga bajja kusiranya naye nga ate togenda nkola abantu bazibu naye abantu bazibu toyogera era nawe okibala bamunoga gundi sijja kwogera njagala mbakubeko surprise twafunye n'akazibu nno kaakano betuuka ku bano x njagala embo ya XL njikubeko surprise nga ndi Bangkoko ogenda olya nga bakwasiza eke oli myanimo X sagala munyega kintu njagala embo ya X mbonyabonyeza jiwerezeko message ge number code si ya Uganda ya Thailand olowooza ogenda kugenda n'abatonejja ogenda kukola abatonejja kumba ogenda ozijukiza kye bankolera ekasese mu baaka ya siriafo basubiza akalimo neewera nkakasa nti njagala mwana nfune ssente ngenda okudde waka nga ndi mulodi ngero tukoga baga ati wategedde kwata muntu kukuuma genze kati kuyigira buchaka okuuma ki naddukasi nze kuntegera yange onkwase mundu okuuma manya bwoba onkwasiza mundu ate agenda okikima alina tanka agenda noonyayo ekisinga kukyoyina nze onkwasiza K47 ate agenda okuuma naye kitegeeza agenda mumanya akuuma wali alina eke kitegeeza ogendayo ne pike bannayuganda bakitegere tikasaba gamba security nti kati kwata mundu gwekiteke mubwongo obwo nti agenda okulonda ekyo kyokuuma tagenda kujja na K47 alina okunoonyayo ekisinga kati beera ngo okimanyi nti ekigenda okutta si eke meyo olina kasaale nina kikujja na mundu kuba yeesinga kaki kasaale toyina nga nti olina kasaale nenzia n'akambe ndi musiru goza sirowooza naye ngenda sooka nkola research ku kintu kyengenda okola omwana yandiyogeddeko n'abaako omuntu we gwabuusa namuga tewaayi ngenda bantwala Saudi Arabia nze ndowooza ab'e Saudi Arabia abo kibadde kigezaako okukolebwa sigale nti kikolebwa naye kigezaako okukola ki okukolebwa naye mawanga gano amalala tebatera kikola naye ngambako muno tingenda Bangkok ajja kusiranga ngenda Syria ajja kuloga ngenda Iraq owedde nalabye gavumenti ndoza bamaze okumaliriza ne Somalia tutwalayo kati ne Somalia tutwalayo kiyinza okuba tekinaba approved naye nga sinategeddeko ne Libya tutwalayo kino ekintu mu kulowooza kwammwe Libya twakakasiza bulungi nnyo bali bulungi nnyo meya mulimu okubanga nze ku ntegeera yange onoonya ssente okuva e Uganda essaawa zino n'ogenda e Libya obanga avudde e Kampala n'ogenda onoonya ssente ebundi bujjo agenze Somalia kale essaawa zino okusinza ku bigobererwa ffe tugoberera n'otunuuliramu Hamiso mwe badde ekoze omulimu naye Libya ate ne Somalia eyo meya sigamba nti obanga n'abaana agenda manyi bannayuganda tebawulira muntu oyinza omugamba nti naye gwe egyolaga nga kirakasi kya n'agamba gonnemesa bajja kumafiira ndooza enamba yeeyongera tweyagaliza naye nga meya gwe ova wano Uganda Abasomalia bali mu kisenyi wano abambabulako okuvuga bodaboda genda bali mu kisenyi wano basumbuwa ababoda muboda kisenyi hash balamuza 1525 bali mu kisenyi wano babonabona ate gwe mugenda waabwe edita wanga kujja kanti mirambu bulungi nnyo olwaleero oli mu kugenda wa Somalia oli mugenda Somalia nenga Abasomalia bali mu kisenyi wano tebanakyakulya ng'ogamba entalo zaggwayo kale waba zaggwayo tebadde ewaabwe sigambye tubasosole munnayuganda yandibadde nga tebannaba kukonvinsinga abakampani kutwala naawe okozesamu olumu ku bwongo obuzaale weebuza bawalabu bameka boosanga nga bali kale ogenda Dubai bali mu kisenyi bali nakasero bali mu owino bali bakola mirimu gino gye mukola egya bulijjo naye osanga mu kisenyi omusomaali wano ng'alina akaduuka akatunda juice akandibadde kawoningibwa muki munnayuganda
okitegeera ate bagamba jogendo ate jogendo okuba ekyo ofune millions of money butolowooza kitegeeza bayinza kale fine kiziyinza okuba naye bajja kuwa omulimu omunene okusinga ku bali gwe basobola okukola ki okukola nga nawo gyabalemerera egyo emirimu gye giri meeya okitegeera gwe bagamba nti genda wano kabalagala kansanga abayiritrio baba baki simanyi bakiri okwogera ku bantu abo bajjudde naye bwe bagamba genda eritrio okola omuki omulimu nga tunatera okumaliriza omanye emboozi eno tugenda kuba tugiretera mu butundu tuli bannayuganda bajja gitegeera bulungi kinaakoma ddi buli kadde kutuzuulira amawanga g'abawalabu kugenda kuba anti meeya ekyokulabirako ogenda sanga Saudi Arabia nga waliyo bannayuganda essaawa zino abali 10,000 ameka 2 kitegeeza naye okugenda tekugenda koma lwaki okujjako nga ensi yokka yegambye nti eggwanga liteddamu kuleeta baki bantu kigenda kukoma lwaki bwekiteeka mu ntegeera yaffe eya bulijjo waliwo abagenda waliwo abavaayo ono contract yeggwako ate gyabadde akola baagala omuki omukozi kitegeeza bagenda sigala bakola ki batwala naye mulimu ne bano bannayuganda nga bagezi nnyo agenda anoonya nsi ki kati yandyetaaza abaki abakozi nti kati Libya bali bakava mu lutale ebizimbe bakubye ku babisudde twagala bakola construction gwanga liri mu kuzimba tutaka construction tetugenda kama tetugenda kuba tuli bubi meya tuli bubi kama twali kirungi sigenda kama ti byonna bibi naye ogenda balamu nti omwana oyo agenda noonya agenda Libya kubanga we wali sente y'amaanyi kune baba mu siringi 1,500 we wali sente y'amaanyi ezitowazitowamu okusinga eyawa eye waffe wano tinalaba muwe ndoza mutwalo wano Uganda teguyina kyemuyinza kukola ku muntu kati sawa zina ina family kale sina ina family neno omuntu yennyini teguyina kisobola kukola ki kuba ogenda obalamu kati kubanga oli bwonyo mafuta g'emmotoka tusakunywa mafuta ga motoka boda olugero lw'omwana byatabuse kati omwana we wagenda ate Dubai ne bamugamba okukola mwezi nusu 10 kuba Dubai baba 10 eno kaba kakadde nawe balabala muno ga eri 10 eno kakadde naye okigattagattamu aba family B bebafuusa omuzizi ku mulimo guno ogw'abankuba kyeri aba family bano bakalubiriza nnyo abaana bankuba kyeri ogenda okusanga mmemeya omwana anoonya ssente agenda naye omwana nga abonaabona akubira gundi tamuwa ssente akubira gundi tamuwa ssente ono ali mu mwetonza naamulayiza toli mwana wa taata gwe nakulaba dda takalaka yakwenda gwenzi naye nga olwokuba musabye 5,000 agenda wa Saudi naye omwana amala otuuka e Dubai amala otuuka e Saudi akoze emyezi egyo famire ne batandika twakusabira kali oli eweepanka si gwosoose ojja kudda okitegeera n'omugamba kale wansabira naye nawe olina abaana bankola ki abanenkana sabira kuba boona obakola ki bajje niwesanga omwana omwezi gwamaze Dubai bamusaba ssente abantu abasukka mu 10 zatakola nakola ono ayagala 5 ate nga kubatadde nokola ki nokolima banyina fa abami pressure bamwe basukkako baba bulaza bafaama pressure bamwe bakola ki ebasukkako nasalawo abasindikire ssente buli amukoze ki musabye newesanga ng'omwana oyo agenda kukoma we Uganda wa nga nezimulabiri omwezi tazikola ki tazina naye nga abadde akola mu butiti abaana bano bayingira ekyeyo nga kizibu kyakubajjamu kyeyo naddala abaana ab'obuwala abaana abo amala okukiyingiramu akoma wano Uganda omwezi gumu akugamba kimuha nzirayo ku kiri abaana abo kirigwaddi ekyo kirigwaddi era omwana oyinza kumuwa amagezi ki omwana mu myaka 2 contract emuweereddwa ngeri gyayinza okufunamu ssente kakati ekyo Kadama Gwandaba oba Munnayuganda yenna Gwandaba agenda okukola ekyeyo kino kijje ku nzi ssente z'ekyo tebazizimbamu sente z'ekyeyo mulimu ebintu batazikolamu sawa zino abawala abo bakadama abolaba mbagala nnyo batusanyusa naye olusi mulimu ekintu kyakola n'ogamba naye oba omwana ono ali amere ekinjima abewaffe n'osanga ng'agenze ku intaneti okwo mulimu abavubuka bano basimati waya obamanyi ng'agenda mu bita mutya bino yemugenda ne bakuba ebifaananyi bakunyirizanyiza ne mu studio photoshoot namukuba neyekubya akafaananyi bulungi oba kadde ajja nangamba mpa ku motoka eyo neyekubya
akafaananyi n'akasindikira ki Kadama n'agamba ha nfunye my boyfriend naye natandika n'omusindikira sente nga tamulabangako tukabona omuntu ani amuloga Kadama ye muntu ayagala omusajja nga tamulabangako n'amuwa sente bw'abanga wa boda n'amugulira ne pikipiki ne baawukana nga tamulabangako kati n'owesanga nga akozeeyo abadde afunayo mu butiti obwenyi naye abadde afuna kaki kasente naye akoze sente ezo z'akozeeyo azikozeemu ebintu ebitakolaki kati agenda kudda wano nga nabo bamutunuulira bangeya sina kyenina nga solution yo kajyayina akola ki kuddayo lwaki nga esente ezo tebazizimbamu meya wanga buli musajja we Matete muzukulu wa Chaddondo Matete Sembabwe poloti ye Sembabwe ogizimbamu loza ya sente meka Matete no poloti ya sente wali nyame Matete milioni 7 mu town council milioni 7 mwana akola ku kyafuna emitwalo 9 Saudi kale tubale milioni 2 emyaka ebiri gyakoze eki gyamazeeyo milioni 2 ezo aguzeko poloti ya milioni 7 renti wa mwezi musente menga meka Matete renti okupangisa omwezi mitwalo 10 kakati milioni 13 ezisigaddewo zizimba emizigo ngera ebiri esatu eziri ku mutindo bagenda mukale bamuwadde emitwalo 10 akutte milioni 2 azifunamu emitwalo 3 buli muki ogenda sula mu nyumba gye wazimba mu sente z'ekyeyo nga n'enjala ekuluma ononye n'ezikuzzayo nga tozikola ki nga tozirina so sente ezo wandibadde nti bwenzikwata nsobola zikola mu business mmoya business ya milioni 15 Matete oba mugagga okitegeera naye atosobola ogijja mu sente ezigula poloti n'ozimba mpola niyo mwana oluba okwata milioni 2 kale 15 mama mungulire poloti muyiwe buloka muzimbe omuwala atanaweza na myaka 23 alowooza kuzimba gine gye myaka tegizimba meya tebereza mu nyumba ya milioni 10 ebe efaanana etya nga ne kabuyonjo eri ku mutindo ya milioni eweze milioni 15 ngeri ku mutindo ebe efaanana etya era ojja kuzimbawo buloka wo tekali mu siiringi nakubawo emizigo nze nina emizigo atulaawo omwana alowooze ku kya business nsobola ogijja mu sente ezikola ebirala naye ate mulimu ebintu byeteka mu sente nyingi meya tetusavaamu sente zikola ki business kati emyaka milioni 2 nzijjamu emitwalo 3 buli mwezi ku mizigo gye nazimba kale girabika bulungi bampa sente kuba bana bamu abasinga si bakibuga abana ate era ne milioni 2 era tesobola kuzimba ejo mizigo ejiri ku standard tekisobola kuzimba abana b'ekibuga tebakyagenda kubye ate bali ku Waluwa Paaka bali ku Gazalandi baliwa bana bagenda kubye beewaffe mu byalo mwana ava Kasese bundi bujo avudde eyo mayuge agenze ku kyeyo kati ekivaamu ng'omwana nga kivaamu ngo kimusika kimwocha kubanga myezi yamaze wano afuna obusente butini olusa enyumba tanabagimaliriza nagamba kati pressure nyingi ate kanzire nonye sente zimalirize enki enju olwakutte ekibi akyongedde ku kibi newesanga solution yo kajayina kuba biki byeyo naye omwana omugezi asobola okuba ekyeyo kimu meya notaddamu musanga ngaina kasente kubanga yagenzaga nonya milioni 200 nakinyumizako ko abantu abamu Joseph nagamba kama nibaga nti olwaleero ova wane Uganda ngo uwegomba muwala munali mu kamobile money ka milioni 5 nga wenzi funira bwe pa yakwankozeki yakuba ngenza kate bwe nokwata milioni 2 nezikulemu okuzanyisa sente zino omulimu gwonna gwe tukola teekamu ojjemu kale fine nyinzo gamba nti ettaka kyabugaga kale tetugana mwana nyinzo okugula ettaka naye ate okomye olitunde olikole mu business sobola okugula ettaka omuadvising alisa alitunde kole mu business sobola okugula ettaka sigamba nti mpala nettaka kuba ndi musajja Buganda si wala na ttaka naye likole mu business naye osobola okugula fees w'omwana kuba abaana abasinga basinga omaaga bange asobola okugula fees w'omwana bana tabamu tebategeera balinganga bana ab'egindi okitegeera tamulabiridde mwana okitegeera naye ayinawo poloti yaawo talina fees talina kyakulya talina kyakwambala omwana naye nga alina ki poloti kati bano ab'ebyensikira nabo totunda ttaka bannaye okitegeera naye nga ttaka eryo nsobola olitunda nenteka wali omudalo bagutunda byakunywa oba nentekamu mobile money okitegeera nemba nga nsobola okufunayo akasente omwana alwadde nengula Panadol
okitegeera kuba tunoonya kubeerawo survival waliwo ebiseera byotuukamu nga meya tonoonya bugagga surviving onoonya kolaki kubeerawo nzekugamba emirimu gye nkoze muganda wange yinza okutagimanya naye nga mingi wetujja otandikira omulundi omulala Katonda lw'aba ayagadde nkwebazizaako yonna gy'osinziira okuba nga obadde otulengera nkugamba nti Next Edition TV binyiyo byogenda okuba ng'osibuka amaaso naddala gwe omwana nkuba kyeyo gwe munnayuganda politics bya mizannyo bya entertainment byonna ojagira maaso okuba nga obitegeera neyanziza nnyo mukama wange akaddeko kale mukama wange nange neyanze okulabako okuleka ng'oyina akatalekeka kuwandyagadde bannayuganda bategeere bannayuganda kyenandyagadde obategeeza n'abavubuka bannange Uganda weetuuse enzibu nnyo sawa zo tuli mu lutalo abayinza okunyonyola olutalo basajja abalwana eruweero tuli mu lutalo buli omwana anoonya wakola ki naye tokkiriza muntu kufuula ddaala ye kwakola ki kwayitira okujjako ng'okkiriza nti okakasa nti bw'anaatuuka ojja kusika kuba abantu kati bantu bali mu Kampala no capital munoonya mu banne okitegeera survival yonna gisuubira mu baki mu banne kati so tokkiriza muntu oyo kufuula ki survival ddaala kwayitidde okitegeera leka muntu yenna kufuula ddaala gwena ndaba kakasa nti gwe kennyini weerwanako okulaba nga tuwangula olutalo kuba embeera nzibu nnyo tokkiriza muntu kufuula ddaala at least gwoba omufuula eddaala ntegeerekese bulungi okijjeyo bulungi nkategedde bulungi tokkiriza muntu akufuula ddaala at least lwana gwoba omufuula ki eddaala omanyi ow'amaanyi akubya gw'okutte ow'amaanyi akubya gw'okutte naye bakusinga amaanyi bajja kukukuba osange otunze akapolitiko sente bazikubye kubanga oli anoonya kola ki bannayuganda bagezi ono beera ku Facebook bana nakusindikira message wano I'm Ugandan working from Australia nogamba naye bali mazima nasibye nanjala sina munaza kikomanda tonanjagaza sente kale ndigana kolodi abo kama lwana bakiriza omukulu amanya golowooza go damu abantu beyanjulye lutoto amanya gange nze Nyombe John Baptist Serunjo jini musajja wa business munabyanfuna gwenzo ita businessman nze nagamba sinoonya mirimu naye noonya sente weewaawo gwe nkoze naye ku kamera Joseph ndowooza naye kiba kyabyaza amaanyi obutamwogerako gwe nkoze naye ku kamera teera omwanjuzi omutesitesi n'atabira mulala yenze Frank Kasirye sekanyula extra the undercover ye program gibadde ogera mu maaso n'okubagugula tujja kwongera okulondola ensonga zonna kama zitambula munda mu ggwanga tutandise olwo kaakati bwe kuba kusimbula mbalaasi tusimbudde